nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga obokoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ezenjawulo zitwa tutaddeyo gwe kasitoko na ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga ati tata Grosh TV ina ka video kekoze ki kekutereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva ebusia era ngo nasangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe nga aba Grosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ezeki ezenjawulo jjajja wafula akola ku nsonga ki jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wenanga otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde zitategerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo omukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo omukulu ateekamu akasente ffe nga aba Grosh TV nesobola okubanga tukutuusaako videos ezenjawulo natera ng'oli eyo nga wandetazo okubanga olanga naffe aba Grosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 24 akanamba ka Grosh TV gwe wenanga wandetazo okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya tera olunaku olwaleero tuli mu Gwanga Mujje era nga kamera zaffe za Grosh TV zatuuse dda wano ku cricket oval Lugogo so tugenda kuba tukutuusaako embeera yonna okuva ku performance egenda osookera ddala paka ku muyimbi agenda osembayo so olwaleero wali twogerere essaawa zino kamera zaffe za Grosh TV ziri wano cricket oval Lugogo era nga tugezaako kubanga tukulaga embeera nga bweyimiridde essaawa zino so right now bwotyo nga bwolaba stage bwetyo bwefaanana side ya VIP bwetyo nga bwogiraba bwefaanana so right now cricket oval bwetyo bwefaanana nti abantu ab'enjawulo bagezaako okuba nti bakola ki bayingira basobola okubanga bafuna ebifo byabwe nga obudde bukola ki nga bukyali so ffe nga aba Grosh TV enteekateeka zonna tugenda kuba tuzikutuusaako gwe kyolina okukola subscribing o liking atera o sharing tugenda kuba tukutuusaako performances zonna so osobola okunyiga ka notification bell n'osobola okubanga buli performance oba buli link gye tuba tuteekayo ng'osobola okubanga okola ki ng'ogiraba so ffe aba Grosh TV kamera zaffe already zaatuuseyo dda so tugezaako kubanga tukulaga embeera nga bweyimiridde essaawa zino cricket oval mu kivulu kya Dr Jose Chameleon Gwanga Mujje so tugenda kuba ogenda kuba tukutuusaako stage olabe stage egenda kubeera etya lighting VIP baani ne baani abagenda okujja sound agenda kubeera atya era omuyimbi Kamili agenda kujja ku ssaawa mmeka agenda kuyimba nnyimba ki naki asooka na luyimba ki era asembyayo luyimba ki bayimbi ki abagenda okuyimba jjukira tusuubizayo abayimbi ab'ebweru abagenda okubanga nabo bajja mukola ki mu kivulu kye oba bagenda okuperforminga so embeera yonna ffe tugenda kuba tukola ki tugikutuusaako ffe nga aba Grosh TV kyengenda okusaba gwenyiga munyizika notification bell oba subscribing buli kimu ogenda kuba okiraba okuva ku muyimbi agenda osookera ddala okuyimba paka ku muyimbi agenda osemberayo ddala so tugenda kuba tukutuusaako olabe Chameleon costumes zagenda okwambala agenda kugira mu costumes ki baani ne baani abagenda omuyimbirako so embeera yonna tugenda kuba tukola ki tugikutuusaako so right now tugezaako okulaba nti tukuyisizaamu osobola okubanga omanya kiki ekiri cricket oval essaawa zino so gwe wenna atanaba kutuuka cricket oval wandibadde ng'osambyasambyako osobola okubanga weekwatira akatebeko nga bukola ki nga bukyali so embeera bwetyo weekwatiridde wano cricket oval era nga ffe kamera zaffe za Grosh TV zatuuseyo dda okubanga zikulaga embeera nga bwekola ki nga bweri so muganda wange wekumire bwekumizi ku Grosh TV embeera yonna tugenda kuba tukola ki tugikutuusaako so right now tuba tukuyisizaamuko olabe sound agenda kuba atya stage yaffe eri etya VIP bagenda tuulawa ordinary bagenda tuulawa kiki ssaawa zino ekiri ku cricket oval so gwe embeera nga bw'oja abantu ab'enjawulo bali ku mulyango bagezaako okulaba nti bakola ki beefuna zitikisi zaabwe basobole okubanga bambi babookinga ebifo byabwe nga bakola ki nga bukyali Dr Chameleon
yatusuubiza nti by ssaawa 2-3 agenda kuba alinga stage asobole okubanga aperforming ennyimba ze. Jjukira tugambye nti n'ennyimba z'alina ye nga y'omukulu takyakola ki tajukira bungi bwa nyimba zakola ki zaina. So yagambye nti tukeereko asobole okubanga amalayo ennyimba zonna. Ensonga ya security security olede batuuse dda mu nfo era nga buli kimu nga bw'okiraba nti enteekateeka zonna zitambula bulungi nga bw'olaba ab'ebyokulya basobodde okuba nti bayingidde dda basobole okubanga nabo beenogera ku musimbi. So enteekateeka bwe ziri essaawa zino era nga ffe kamera zaffe eza Glosh TV zatuuseyo dda okubanga zikutuusaako embeera yonna nga bwekola ki nga bweri. So kyolina okukola gwe subscribe performances zonna tugenda kuba tukola ki tuzikutuusaako okuva ku Kamiri okuva ku muyimbi agenda osookera ddala okuyimba okuva ku badansa costume zibiki byonna tugenda kuba tukola ki tubikutuusaako. Kyolina okukola weekuumire bwekumizi ku Glosh TV tovaako embeera yonna tugenda kuba tukola ki tugikutuusaako. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.